Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako nako olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu akammonde akazungu. Tugenda kafumba mu nfumba eya boyiro. Abeera ng'obuwaata bulungi nnyo, bw'omala obuwaata beera ng'obwoza nga bw'olaba. Kati teeka kaseffuliya ku kyoto obeera ng'oteekamu obummonde bw'omaze okuwaata bulungi nga bw'olaba. Teekamu obummonde ng'omaze okubwozaako bulungi. Bw'omala leeta ennyaanya beera ng'oziteekamu, olaba. Omala kuteekamu ennyaanya, teekamu obutungulu nga bw'olaba. Omala kuteekamu obutungulu, teekamu katangawuuzi wamu ne kaggaliki wamu ne kaloti wamu ne green pepper. By'oba oteekamu oteekemu ne ku mudalasini bw'oba ogulina wamu ne kakootimmiiru nako beera ng'okateekamu oba obukoola bw'oba obulina. Oteekemuko ne ku munnyo nga bw'olabye. Bye ntaddemu by'oba oteekamu bw'oba obisobodde obifuna. Bw'omala teekamu amazzi. Teekamu amazzi, buteeke ku kyoto butokote. Beera ng'obuteeka ku kyoto busaanikireko butokote. Kati bwe butokota osobola okuteekamuko kalweyiko. Teeka otuzzi mu kakopo, teekamu kalweyiko katonotono, oteekemu ne kasimba nga katonotono. Bw'omala funa ejjiiko bitabule. Bw'oba ofumbye akammonde ka boyiro ng'oyagala kuteekamuko kanzaali wamu ne kalweyiko, bitabulire wali ebbali mu tuzzi nga bw'olaba male. Bw'omala obiyiwemu bw'otyo. Akammonde tufumbye ka boyiro kagenda kubeera kalungi nnyo nnyo. Akammonde nga tokasiise na butto kaba kawoomu, kawoomera ddala. Bw'omala okuteekamu by'otaddemu beera ng'osaanikirako kaleke katokote nga bw'olaba. Kati kako kayidde bulungi nnyo. Akammonde tekalwawo, kanguwa okujja. Tufumbye akammonde akazungu mu nfumba eya boyiro. Teekamu bye ntaddemu oba osobodde obifuna. Kagenda kubeera akammonde kawoomu nnyo nga bw'okalaba kako ku ssowaani. Kangu okufumba, tekasumbuwa. Mwebale okubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.